Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abaggalatiya. Abaggalatiya Essuula 1. Nze Pawulo omutume. Obutume bwange tebwava mu bantu wadde okuyita ku muntu n'omu, wabula bwava eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyazuukiza Yesu oyo. Nze n'abooluganda bonna be ndi nabo tuwandiikira ab'ebibiina by'abakkiriza Kristo ebiri e Ggalatiya. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe ekisa era babawe emirembe. Kristo oyo yeewaayo olw'ebibi byaffe alyoke atununule mu mulembe guno omubi nga Katonda waffe era Kitaffe bwe yayagala. Katonda oyo aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mbeewuunya mmwe mu kaseera kano akatono muvudde ku oyo yabayita olw'ekisa kya Kristo ne muwuliriza amawulire amalungi amalala. Mu butuufu tewali mawulire malungi malala, wabula waliwo abantu abamu ababatawaanya nga bagezaako okukyamya amawulire amalungi aga Kristo. Kyokka ne bwe tuba ffe oba malayika avudde mu ggulu n'abategeeza amawulire amalungi amaawufu ku ago ge twabategeeza, avumirirwe. Nga bwe twayogera okusooka, era ne kaakano nkiddamu nti bwe wabangawo abategeeza amawulire amalungi amaawufu ku ago ge twabategeeza, avumirirwe. Kale kaakano nkolerera kusiimibwa bantu oba Katonda? Oba ngezaako kusanyusa bantu? Singa mbadde nkyanoonya kusanyusa bantu, sandibadde muweereza wa Kristo. Abooluganda, mbategeeza nti amawulire amalungi ge nabategeeza si ga bantu buntu. Saagafuna kuva ku muntu, era tewali n'omu yaganjigiriza, wabula Yesu yennyini ye yagammanyisa. Mwawuliranga bwe nabeeranga nga nkyagoberera eddiini y'Ekiyudaaya, era mwawuliranga bwe nayigganyanga ennyo ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo nga ngezaako kukizikiriza. Era nasinga nnyo Bayudaaya bannange bwe twakula, ne mbasukkirira mu kujjumbira obulombolombo bwa bajjajjaffe. Naye Katonda yanjawula nga sinnava na mu lubuto lwa mmange, n'ampita olw'ekisa kye. Era bwe yasiima okummanyisa omwana we ndyoke mmutegeeza ab'amawanga amalala, sirina gwe neebuuzaako wadde okwambuka Yerusaalemu eri abo abansooka okuba abatume, wabula nagenda mu Buwalabu oluvannyuma ne nkomawo e Damasiko. Ate bwe waayitawo emyaka 3 ne nnyambuka Yerusaalemu okulaba Keefa, ne mmala naye ennaku 15. Kyokka saalaba mulala ku batume okuggyako Yakobo muganda wa Mukama waffe. Ndayira mu maaso ga Katonda nti bye mpandiika bya mazima sirimba. Oluvannyuma nagenda mu bitundu by'e Siriya ne Kirikiya, era nali sinnamanyibwa ba bibiina by'abakkiriza Kristo ab'omu Buyudaaya. Wabula baawuliranga buwulizi nti oyo yatuyigganyanga edda kaakano ategeeza abantu bakkiriza ekyo kye yagezangako okuzikiriza, era ne bagulumiza Katonda ku lwange.